ekkubo eryamuteekanga okulya ekinnya ku mwala guno ogwawula Kamwokya ku Kyebando okumala essaawa ezisukka 6 nga tewali mmotoka eyitawo okutuusa poliisi ya Kira Road ne Mulimira lwe bazze ne beezooba nabo okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Francisco Bwambale omu ku batuuze mu kitundu kino agamba nti ekifo kino kya bulabe nnyo nga kati emmotoka tezikyasobola kukozesa kkubo. Bakatuuma n'erinnya erya No Man's Land teryafaayo kakola kati obuzibu bwe tufunye nti ku mwalo omunene oguliwo ogugatta Kyebando ku Kamwokya wenyininyini weewaze obulabe obugwiriddemu abantu baffe okubonaabona bagwa mu myala wano ab'emmotoka tebawa bapikipiki kitiibwa bwamusanga amunyigirayo eri ku mabbali n'agwayo kati ekinnya kyazze wakati wenyini nga bw'okiraba. Naye buli muntu yenna abavunaanyizibwa bwagwegana tubawandiikidde tubayise tubakoowodde tebavuddeyo tuyamba. ASP Patrick Ndekezi yakulembeddemu poliisi okuva ku Kira Road okukakanya embeera annyonnyodde ku mbeera eno. Tetulina kufuna lipooti yonna naye engeri abantu gye batandise okwegugunga lipooti zijja kuvaayo mpaka. Daniel Muhumuza Nuwabiino omwogezi w'ekitongole kya KCCA agamba nti babadde tebamanyi nti omwala guno gwabotoka naye bamaze dda okukwatagana ne bayinginiya okutereeza ekifo kino. Mu ngeri y'emu abatuuze b'e Nansana ku 8 Ocheng Zone 1 bakeeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe Rosemary Ruhango w'emyaka 5 ng'afiiridde mu bbaala lye. Poliisi okuva ku Yesu Amala ezze mu kifo kino okulaba obadde ng'esanze akaseera akazibu okumatiza famire y'omugenzi okusobola okwekebejja omulambo obanga omugenzi tavudde bulwadde bwa COVID-19 ekitabudde abamu ku baana wamu n'emikwano ne bategeeza ng'omugenzi bw'abadde omulwadde wa sukaali ne pressure nga si COVID yamusse. Kaina corona. Mama afe ne baba yasimudde mwawulira kamusiwa akugamba si corona betereze. Sukali abadde na amaze naye emyaka 25. Era eddagala abadde alifunira kiruddu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani Emmanuel Lukwesi ategeezza nga bwe bakyakola okunoonyereza ku nfa y'omugenzi. Oluvannyuma bapondoose era omulambo ne gutwalibwa wakati mu kukuba emiranga. Josephine Lonkuse, Natural Chikulwe be bakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.